Basebo ne bannyabo bannakawempe North ne bannayuganda mwebale nnyo kubanga mutuwagira nga mugoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Nteesa era nga mbasaba bannakawempe North mujjumbire okulonda kuno. Wadde mulaba nga abakwata mundu bangi, abatiisatiisa bangi, emmotoka nnyingi ezitambula ezitalina number plates, abatambula bangi ababisse n'amaaso gaabwe nga bataddeko obukookolo. Ebyo byonna tebibatengula mmeeme. Mugende mulonde, mugende mukozese eddembe lyammwe okusalawo ani anaabakiikirira. Amawulire mangi ge tufuna agoolesa nti waliwo okubba oba waliwo ebiteekerwateekebwa okukola. Mulimu okuba nti bakuŋŋaanyizza bato baffe abavubuka okuva mu ghetto bajje bakyankalanye okulonda awalonderwa mu polling stations ez'enjawulo. Olwenna emmotoka ezo ezitaliiko number plates zijje n'obululu obwawedde dda okutiikinga balyoke babuyiwemu. Tutegeezeddwa ebifo bingi eyo gye bali mu kuteekateeka nga batiikinga obululu. Batugambye ewa mukulu wange mukyala Sauda Nsereko nti waliyo bye bakola naye tetunnakakasa butuufu bwabyo. Madina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu abapoliisi n'abamaje bali eyo batiikinga nti Pastor Luwaga naye ali eyo Nakamiro naye tubirondoola. Amawulire gonna ge mutuwa bannange tugatwala nga ga nsonga era tugalondoola. N'ebifo ebyo tugendagendayo tubakyalireko tubabuuze bannange kituufu ebiboogerwako bituufu. Mukyala Nsereko ow'ekitiibwa ebikwogerwako bituufu nti oli eno oli mu kugaba ssente nga bw'otiikinga obululu. Mukulu Pastor Luwaga bikwogerwako bituufu kuba amawulire ago tugafuna naye tetugatwala nga ga kusaaga. Era tuteesa musigale nga mutuwaaki amawulire ago naye tubasaba musigale nga muli banywevu. Obukulembeze buva eri Katonda. Katonda kyaba ayagadde kibeere yalagira bulagizi abantu ne bakikola. Nabwe kiti ekirina okubeera kijja kubeera. Naye tusaba bannaffe be tuvuganya nabo bagumiikirize. Anaasinga obuwagizi obungi, anaasinga obululu obungi, tukkirize y'oyo abaalangirirwa. Ffe tulowooza kye kisinga obulungi si bwe guli yenkola eya demokrasi. Today I have already voted. I have voted in my favor and I encourage all voters in Kawempe North to turn up and vote. Don't be intimidated by the presence of the armed men, numberless motor vehicles. We appreciate the support. We appreciate the information you have offered to us. We have learned from several people that there are wrongdoings going on somewhere, and we are investigating the same. We have received the calls that are at the home of Honorable Nsereko, Madina Chevando. They are free-taking votes. They are distributing money. But we are taking it as an allegation that the same is also taking place in Nakamiro under the leadership of Pastor Luwaga. We are investigating the same. And if it is true that you are doing such, be prepared. We are coming. We are coming to talk with you in a civil manner and to advise you to stop such activities because they are wrong. They are contrary to democratic principles. But we are encouraging voters to turn up and vote. It is your right to participate in voting. We are also advising our political adversaries that we should let the will of the people reign. It is God who determines who to lead. And once God has made a decision, such a decision is implemented by the people themselves. Let that which has been determined by God be. Let the will of people reign. I thank you. Let's give what are your expectations? Thank you. Papa, let's be patient. What do we do now? We will stop for that habit. Let's cooperate. Okay? You stop for that habit.
Ebifaananyi by'oli mu kulaba awo ate ye munnaffe